kale yakola ensonga z'abayimbi ne bw'yandibawaddeyo tugambe miliyoni 5 zandibadde zisobola okuteekateeka elections ezo mu districts ezisinga nga gwowagira nze siinaako saidi naye okusinziira ku beesimbyewo sindi kuba pulezidenti kyengamba gwe ng'owagira nkola ki eno yakusimba mu mugongo oba ya online? Nze nandiwagidde enkola ey'okusimba mu mugongo era abasinga bamuyita naye nze ngamba nti Daddy Andre yandibadde mwenkanya yandibadde atuula wansi naye kuba mutima ebyo n'abivaako baba bayawukana aleme kustoopinga so low so muyimbi mulungi Daddy Andre w'amaanyi producer w'amaanyi nnyo muwandiisi mulungi olunaku lwaleero lunaku nga lwa bulijjo naye ng'ate ngaffe aba Nyondo Media tuze ate n'ekipya kye mbadde mutalabangako mwana watu gwe n'atulaba gye baleko jjo tuzizaake nga lunaku lwaleero kansubire muli fine mwena bafiiriddwako abammwe Mukama Katonda agende maaso n'okubanga ate abagumya olunaku lwaleero tuzze ate n'amasu mu wiiki ebibaddewo badde bingi bitambudde abamu badde basanyufu abalala badde n'akakunkuna mu ngeri emu oba endala ate n'amalala gabadde gannaku kubanga abantu bangi bafudde naddala mu wiiki eno naddala e Dubai tetumanyi ensonga lwaki naye nga tugenda kubanga ate tuyisaayisaamu mpolampola ne bannange abagenda okubanga ate beeyanjula oba nga boogera amanya gaabwe kuba Muganda agamba nti lubaale w'omulamu takola ki tasamirirwa so nga mawulire gabadde mangi nnyo gabadde mu wiiki okugeza nga uma debate badde debating upon something so we shall talk about that Daddy Andre ya ku nsonga eriwo yokubanga ate atwalina Rose mu kooti nsonga ki so ebyo byonna bibaddewo mu wiiki negenze barometer Gashumba ne wana mulenzi atani waiswa mufumbiro ebyo nabyo bibaddewo mu wiiki nenga nabyo bituzizza abantu akannaji nateera ne Omoro Road of course accident yaguddewo abagirabye mwagirabye abantu bangi bafiiriddemu nenga just tusabira emyoyo gy'abagenzi ate Mukama abeerenga agiramuza kisa nateera Bobby Yanga birthday ye yalemeseddwa mu ngeri emu obendala naye ekyabaddewo kyonna bagamba nti ate sitatafiira muki mu movie bannangera mugayitayitawo tulabye Kamiri ate nga amitize ne Bobby Wine mwabalabye nsonga ki ani amanyi nateera Cindy Mudra ne Lady Kola from South Africa of course batusaze South Sudan batusazeeko waneeno mu UAE era nga bagenda kutalaaga naye wabadde wakeekunkuna okungeri gye baayanirizzaamu n'okukora wa South Sudan abantu abamu tebabadde bamativu naye we shall be talking about that mpozi n'abaana bangi bafudde waneeno mu UAE oba nsonga ki simanyi naye nga tugenda kubanga tubayisizamu lukwakwayo kubanga egabadde amasu mu wiiki eno kampe akakisa eri bannange bendi nabo mu studio babere nga beeyanjula amanya gaabwe ate tutandikire ddala awo amanya agange nze Ntume Fabs osobola okumpita mufuna mpola nina ensonga lwaki nayita erinnya eryo era nga nsanyuse nnyo okubeera wano ku Nyondo Media nkwebaza okubanga onkyazizza okubanga tuttanya ensonga zino ezibaddewo mu wiiki era abawagizi ba Nyondo Media tugenda kubasaba show eno mugyagale mugirabe mugisharinge buli wamu kwegamba Nyondo asobole okubanga agenda mu maaso omukyala yambadde yero naye katubuuzeeko sanyusa mwenna obalaba abali ku Nyondo Media amanya gange nze Gloria Morgan Cheswa aka Chaos Stroke Danger sanyusa obaniriza ku program yaffe empya nsaba mugifollowing mutweka like and subscribe abaana balina amanya naye nga senezzaako wano kano sitegedde mufuna mpola erinnya eryo nasalawo nendi adoptinga okusooka nasooka neneeyita Arba. Can you adopt a name? Yes. Nensalawo ne abantu bangi kwegamba bagala nnyo nalabanga abantu bagala nnyo okwetwalira waggulu. Nensalawo ne ngamba nze kanzike wansi. Obadde okimanyi nti olulimi luno olutonda bwe weeta mufuna mpola ojja kuzifunanga ntono. Olulimi olwo oba lutonda oba terutonda nze nasalawo kweyita mufuna mpola. Kale wale. Okay, katandikira awo. Tutandise ne mufuna mpola. Yes. Ekiriwo kigenda maaso ku byennonda bya president wa uma kigwayo kitya
Uganda Musicians Association. So kakati weekend yatandika nga waliwo okulonda okugenda maaso omuyimbi agenda okuba president w'abayimbi mu Uganda yonna. So president aliko essaawa zino amanyikiddwa nga Cinderella Sanyu oba Cindy Byebe, the king herself. So bataddewo okulonda basobole okufuna president omupya. Naye okulonda kuno kwazzeemu vulugu nga abavuganya kweyentebe okuli King Saha, Lord Bittem. Lord Bittem abasinga tebamumanyi naye ate muyimbi legend nnyo, ndoza yasooka ne Cindy. Ona akayimba komanya kake. Alina obuyimba bwe buli awo bwemmanyi, naye basically abadde nnyo mu bino ebya video, kwata video bityo nenga naye muyimbi mukokotivu. So ne King Saha n'avaayo n'agamba nti awakanya ebi kwegamba enteekateeka z'okulonda zino, nti akalulu tayagala ka online, ayagala kano okusimba mu mugongo, era tekyamulobedde n'agenda mu kooti n'ateekayo okuwaaba kwe nga awakanya. Naye ffe kye twandirowoozezza nti oba abayimbi bano si beeteefuteefu, tebalina funds zimala kuteekateeka kalulu, kubanga bw'otunula Uganda yonna, Uganda nnene nnyo, kwegamba kyandibadde kyetaaga ssente empitirivu okutegeka akalulu, n'okubanga kuba ne wogamba nti okukola polling stations mu districts eziri eyo Kalamoja, Pakwaki, kuba yonna waliyo abayimbi, Mbale, Gulu, byonna byetaaga ssente, of which tewali ssente mu bayimbi. Kati ate bw'otunula naako online, era nako tewaliwo nteekateeka zaaki ziri awo, kubanga n'omuyimbi ali eyeewala mu kyalo. Sisuubira nti bayimbi balina okukyefandingira, abayimbi ne gavumenti yandibadde yina okubanga ebakwatirako, naye gavumenti tetumanyi oba bataddemuko omukono, twawule nti babawayoko miliyoni nga 5, naye ezo miliyoni 5 tezina kyezisobola kukola mu kuteekateeka kalulu. So basically kyandibadde nti either bafuna funds okuva mu gavumenti ne bateekateeka akalulu ako ne kaba nga kali mu bulambulukufu nga tewaliiwo nkaayana, tewaliiwo ki, buli omu ne bamukuba akalulu n'abanga mumativu. So kati kuggwe, so kati kunze nze kyenandibadde nteesa nti bandituukiridde gavumenti mu buntu genosale yatera okukola ku nsonga z'abayimbi, ne bweyandibaddeyo tugambe miliyoni 5 zandibadde zisobola okuteekateeka elections ezo mu districts ezisinga. Nga gwewagira nze siinaako saidi, naye okusinziira ku beesimbyewo Cindy kuba pulezidenti. Kyengamba gwe ng'owagira nkola ki eno yakusimba mu mugongo oba ya online? Nze nandiwagidde enkola ey'okusimba mu mugongo. So oli kusaidia Saha? Nandibadde kusaidia Saha. Naye waliwo ne debates ezo twakiraba nti abayimbi abasinga bagenda ne bazituulamu. Mwalimu Fina Mugerwa Masanyalaze, mwalimu omukunja ataseera yayogera oluzungu olw'ebitege, mwalimu Lord Bittem yaliyo, Cindy yaliyo, kwegamba abayimbi ab'enjawulo baliyo, Hanson bali luno, abo bonna beesimbyewo. So naye King Saha teyakola ki? Teyabiwagira. Kusinziira ku ntegeera ye nga bw'agamba. Exactly. So basically mu byonna twandirowoozezza nti bandibadde bakwatagana bonna ne bavaayo n'enkolagana ennambulukufu. Ate Saha ekintu oba takyagadde okusinziira ku ntegeera ye, era yakugambirawe Saha yayiye amagye yayongedde abantu n'abawanvu. So basically yeyo enteesa yange ku nsonga ya bandyeterezeza ne beesootinga bulungi ne bafuna funds nekibanga kiggwa bulungi nga tewaliwo nkaayana. Amagye ga Saha ago amagye ngogerako ekintu kimu nti amagye tegateesa. Amagye wagasalawo gakola kye gakoze eki tegasazeewo. Amagye ge gaba n'ebyokulwanyisa, amagye ge gaba neki n'emmundu. Naye nze akalulu kano sigenda kugamba nti nina side. Ekintu kiriko omwami neki n'omukyala.
bombi ba competinga ku kifo kitya kimu kati togenda gamba nti kuba abakyala bali eno bagenda supportinga Cindy abaami ba supportingani Saha wabula akalulu ko kusimba mugongo tekagenda kuba favoringa bonna mbuza katya nti tuli mu bitundu byanjawulo twali agadde okulonda ashitegeera kati no wabawonekano nti twalirondedde ku simu abamu abali tulonze tebalinaaki smartphones bali efunyemu abakulu n'abakulu ne bateesanga abayimbi ne batuula ku mmeeza ne bagamba nti government tetuwa funds zimala tukola ki tupushinga naye okusinziira ku biteeso bya side eno n'ebya side eno tulaba side eno erina ki advantage ya waggulu okwongerayo ekintu kino wa maaso ne kivaamu kayana nti nze ndi muyimbi wa kabini na hiti gwe wayimbako edda gw'oli wakakati gw'oli wadda ne batuula oba abantu nga 20 nga bamanyi nti kati ffe tugenda oteeseza ki ekibiina kino ne balonda omukulembeze yes oba genda mu maaso nekino ekintu kyekimu tekigenda kuggwa leero Saha agenda yungula amagye nkya Cindy akuba etyuni eyungula amagye nago gookye kati bali tudde ku mmeeza ng'abantu abakulu n'abakulu kuba kati tetugenda teeka outside kyekubiira nti tufevalinga omukyala kuba abakyala ate tugamba omuyaaye kuba alina amagye buli omu atyaki amagye naye ate amagye nago tegagenda tussa nnyo wansi kubanga ffe tetulina byakulwanyisa kyetaagamu obwongo n'okutuula ne tutegeeragana nti nedda okusinziira ku kino ne kino omuntu ono asobola otwala ekintu kino mu maaso nze ndowooza yange ate n'ekirala ku nsonga eyo nze oba nandirowoozezaamu nti oba abayimbi bano bandifunyeeyo omuntu nga si muyimbi ne bamulonda bonga bakkiriziganyizza ne bafuna omuntu agenda obatwala mu maaso nga si muyimbi tekisoboka kuba bo we baba bayimbi nga organization y'abayimbi teri muntu asobola kuvayo nga tesi muyimbi naye yennyini baba bajja kumuyisaamu amaaso abagenda kumuyisaamu amaaso nga bagamba natugamba biki byatamanyi byatakola bajja muyimbisa kiza atamanyi agamba onatufuga atya nti bw'otunuulira Cindy obudde buno ali ku ntebe bagamba nti ali mu gavumenti gwewakirabawa anti ekyo kiri eri abantu bakyogera nti Cindy tava wani wa genocide of which genocide ye government kati abasaidi eno bagamba nti Cindy oyo temumulonda biki akolera ki government bw'otunula ate King Saha ne King Saha naye bagamba ali mu opposition olw'ensonga nti abeera nnyo nani ne Bobi Wine kasa ayimba akayimba kati tubonga nawe teyayimba mu verse tubanga naye yayimba naye kati ekyo bakijjemu politics basically omuntu atukekiseera n'akyusa bonna bayimba gye bayimba obwo buba buzannyo bwabwe abayimbi gye bayiba by the way bwe kibanga kino kyabwa buyimbi ate politics agirawa kubanga nze kyemmanyi nti buli muntu alina choice ye okulonda omuntu gw'abeera ayagala bwe tulanga tuzize mu bintu byakufuga kwa ggwanga naye kati bineeno byabwa buyimbi kati ate politics agirawa wanene muwate mu buyimbi bonga bo okwefuga kiri nti politics ya taking over industry olw'ensonga nti omuntu eyajja mu politics yava mu ki yava mu bayimbi omuntu atadde tugambe government ku bunkenke yava mu industry y'abayimbi yes so bw'obeera side eno olaga nti ndi ku ludda eno olwa Bobi Wine aba ena bagenda kuba tebagala ensonga lwaki mbadde ngamba nti bandifunyeyo omuntu nga si muyimbi kati oyo omuntu obanga ye si muyimbi ekyo nga talina saidi talonda how do you know obanga wa government obanga ali opposer ali kugundi opposing government how do you know Andrew Benon Kibuuka be balinga ba president bannakatemba bali mu arts industry naye still nabo babakuba ne bavaawo kuba at least bo bagezangako okulwanira ekintu kino kya copyright naye lwakuba nti era nakyo kyagaana ate era nakyo kibulamu so omuyimbi ono agenda okubanga atwala entebe yowa president alina okubanga agenda kuba ng'akolera yetisa omulimu omunene ogw'amaanyi olw'ensonga kuliko packages bw'ofuuka president kuliko packages nyingi ofuna emmotoka okuva mu gavumenti ofunirako ssente wawaga obukadde 5 kati
bayimbi bano ogenda bakolera kiki kyotegese omulimu ziba za kuddukanya kibiina office byonna ne bayimbi bano okulaba kuba basically e Uganda balwanirira nnyo copyright eya music copyright ndoza wenkyogero kitegeera so katuline tulabe okulonda bakongezayo paka nga 27 fe tuliza kulaba anaje kunagenda naye exactly naye nga tuvudeko omanyi weekend tuvuza speed ya waggulu nnyo tuteeka kaguddeyo tuba tuli awate Daddy Andre talumbye gundi kooti bwate awabira Nina Rose Daddy Andre si mwagalo wa Nina Rose oba X yafuka X byannema okutegeera aba X kakati fenna twavayo ne tukiraba nga Daddy Andre agenda mu bazadde baani Nina Rose ne banji bakyala era baliko mu mukwano bonna kitegeeza nti naye ne tulaba Nina Rose n'avayo ne ye surprising obanga bamuwadde emmotoka surprising emmotoka yagigula ku ssente ze anti fem natulaga nti naye ssente zayitanga mu mwami ojambo Mark X zayitanga mwami Daddy Andre nga yasasula naye emmotoka kadi yayo fuluma nga batulaga ejidde manya ga Daddy Andre kati bo kye bagamba Daddy Andre kyagamba nti yatutte Nina Rose mu kooti ensonga oba kubba mmotoka ye naye whatever it is Nina Rose yali mukyala waani wa Daddy Andre yandibayita mu draginga mu kooti nti amusawo bukadde 10 bukadde 12 bwa motoka bw'otunula Nina Rose obukadde 12 agenda bujjawa mu butuufu ddala tewali ddala nga naye judging otya why should you judge a book by its cover how do you know still ne bwe yandibadde nga Nina ayimbidde banga Nina ne bwe yandibadde nga alina ssente ezo tekikola makulu Daddy Andre kuvaayo kumuteka mu kooti Daddy Andre azalabikira mawulire nga ali mu controversials nyingi muze mubiraba Angela Katatumba biki ba Nadia Rania bavuddeyo simanya yamukwatira mu studio I know muze ogutambuza engalo mbo era basinga bamuyita Daddy Andre on the beat nze ngamba nti Daddy Andre yandibadde mwenkanya yandibadde atuula wansi naye kuba mutima ebyo n'abivaako baba bayawukana aleme ku stoopinga so low so muyimbi mulungi Daddy Andre w'amaanyi producer w'amaanyi nnyo muwandiisi mulungi so yandibadde nga akola ekigenda mu maaso okwessa wansi nze kyekyo kyokka kye nandibadde njogera ng'ona tulaba ali ku Nyondo Media tukyagenda mu maaso ate ne programu yaffe of course amasu mu wiiki ate nga mwana muleza beyanjulidde n'omwana w'obuwala mubeereko temuvaako anaba kusubscribe nga maybe bade weerabidde kwata kagundi ako akagambo subscribe kamyufu kakwateko kakyuse kala kagendenga mu black tokoma waliwo akadawo kwatako all notifications obeera nga buteekayo kyonna ekipya obeera okola ki otoyingako n'obeera ng'olaba mu wiiki eno yo mu butuufu ka speed ketuvuzeko tekabadde kangu era tubadde ku bunkenge tunamalako tubaye tukyali awo ate nga simanya barometer ate uyo Gashumba ate uyo waiswa mufumbiro yabaddemu oluzungu lungi nnyo ndowooza osimanyi nti naavugawo ekire Uganda oluzungu lwabadde lungi nnyo naye ensonga eyo yabadde ku TV emu bwe tutunulako emabega mukulu Frank Gashumba abadde n'embiranye y'amaanyi nnyo n'abopposition era abadde alina ekigambo kyeyekozesa nti one man army ali omubwati naye muganda wange abaana bakubye Gashumba abaana ne bakuba Gashumba mpaka ndooza naye lwagamba nti mbawulidde naye takkiriza kuba tuze tumulaba azunga ku TV mpitirivu n'agenda ku TV eno n'agenda ku TV azunga busonzi yes so nanti twogera ekintu nga bwe kirina okubeera nga tetwekubidde sayidi nti nga bwe kyabadde babadde ne waiswa mufumbiro deputy spokesman n'amulaga level
yamusabudde ate n'asirika. Yamusabudde ayina ekintu kye yamugambye atya? Oluzungu lwabadde lungi. Oluzungu lwabadde lungi. Naye yamuyise ekigambo bakiyita afere. Yamubuuzizza nti mwami Gashumba osobola okwogera weyita muvandimwe osobola okwogera ebigambo 5 osobola okwogera oluvandimwe mu dakiika 15 ate mu bigambo 5 obanga weyita omukulu w'abavandimwe yasirise kyamunyumiddeko Daddy Gashumba takisobola yenga ye sho yawedde nga asirise enkeera n'atusabula yabadde abalaka ki yatusabudde kuba yakoze research ku muganda waffe waiswa ngalaga nti yasomera ku Uganda Christian University Mukono UCU nalaga nti bamutikira naye nga kiraga tebamutikkirangako kuba best friend wa Daddy Gashumba omuvandimwe one man army omubwat yamujjiddeyo data namugamba waiswa tatikkirwangako yeerimbise mu kiti kuba afunye akatiibwa nti dinnyirako wano ofune eddaala naye nga all in all amasuto agafunye beesabudde naye Daddy Gashumba ye akola ki asabula naye nga tetutidde one man army tujja omwana yamusabudde yagambye Gashumba yagambye nti waiswa yabba TV TV yajibba mboli yamugambye waiswa yabba TV yajibba that's the truth yajibba ugayo kinako obukakafu lwa nsonga one man army yatugambye eyasoma ne waiswa ku UCU era ekyamugobya ku UCU nga tebamutikkidde yabba TV naye nga obukakafu bwe buli ayinza oba baabumuwadde engeri gy'anoonya obukakafu Gashumba amanyikiddwa nnyo nga blackmail Gashumba yatusuubiza ekifaananyi kya babi ng'ali mu State House tetukifunangako Gashumba tuze tumulaba nga downloading ebifaananyi okuva ku social networks endala n'agamba nti yaguze embwa naye ng'ate embwa gye yaguze bagipostinga 2017 Gashumba daddy waffe afere napostinga ebimuli naye we ebimuli waliwo yawe ebimuli byali mu San Francisco Daddy Gashumba daddy afere ki napostinga obuyirira ng'ate obuwala bujja oba mu zimagazini zaawa obuwala bwalinga mu zimagazini z'e Burundi ng'abuleeta nga tabuleeta bukuba ekifaananyi n'akiteeka nana nina postinga basically show eyo yabadde ya butegeevu nnyo era omwana yamuwadde level omwana yamusomesezza n'amusawa alina okujja era Gashumba naye nga Gashumba yayize muntu mukulu oyiga ne weefuula atayize naye nga yayize okitegedde fe abato olaba twafunyemu ekyokuyiga kati alina okuba nga daddy afere yakoze mufumbiro oyo gwanga takkiriza lawyer mulamba waiswa mufumbiro lawyer kati simutikkire ge twafunyewo ne kwero design gundi yayo yawolerezaako ne Kasuku yaliko lawyer wa Kasuku oyo gwolaba so ayina ebitiibwa bingi waiswa mufumbiro annanga ebyo ebigenda mu Uganda omwami waiswa tukwebaza okutuyimirirawo tukuwa respect y'amaanyi nti waleese ebigambo eby'obuyivu ennyo nze oluzungu erwansuseeko wenakomye otegeera nenkwata peeni n'akatabo neŋŋamba gano masu gennyini kangereko mu dictionary saagenze mu dictionary naye nga byo nkyabirina wano tweyaziza nnyo bagamba eriyo abantu batanyigirwa mu ttooke eriyo kyebagamba nti ate firimu star takola ki tafira mu firimu so Bobby Yanga ananga shide Uganda mpulya nga ndego wegombi kukudayo buzi polisi yageza kubanga stopping okubanga ate celebrations zigenda maaso nene abone bakulaga nti bakola ki celebration ziti ate naziteke eza birthday wabadde amazaalibwa aga Bobby Yanga wiki eno gabadde mazaalibwa ga Bobby Yanga awaza myaka emeka sikimanyi mwana muto ali myaka 2 ngamu egy'obukulu Bobby Yanga yajja najoininga opposition side ya Bobi Wine ekama ochao yajjanga mwana muto nnyo yava mu kyalo eyo wala naye afubye nnyo okukola ennyo n'amaanyi okusobola okukakasa banna Uganda nti musajja wa amaanyi Bobby Yanga bamu blackmailingako nti aliamu Bobi Wine olukwe nti era ajja kumukola ekikyamu naye bambi musajja wattu teyagwamu maanyi n'asigala ku struggle so
weekend gade mazalibwa ge bagezezaako okutegeka birthday naye police ne balemesa naye nga omanyi Robert Doba style bagita batya Robert Doba style eyo Robert Doba style kwe kukuba police ekimoni yakubye siriki kwe kukuba siriki kuba police ekimoni kwegamba nobayitako nga tebakutegedde naye nga ate gonyine mukolo oyiseewo yona sigala ng'enoonya ngabo oli Bobby we yayimba nti abajerezi bakadeyideyi nabayitako bona nga tebategedde kati kyekyo kye bayita Robert Doba style naye nga happy birthday Bobby yange webale kubeera ku struggle yebalekula omugamba mpozi nawe ng'olina ky'osobola okugamba Bobby yange nze kasito ngamba omuntu yakubye siriki awo enkomyi otegeera naye nga mazaalibwa malungi webaletuuka ku myaka egyo egy'obukulu tokyali muto kino kye nalabyeko kya Bobby n'okumitinga Kamiri kyaddala badde akafaananyi ne bakagatta kituufu kiki omanyi ne bana bagundi batera nnyo okutulimbalimba nnyo bano ba wiiki bagana ne bafuulafula nnyo ebintu mu editing eyo bye tutamanya but ekintu ekyo they had a meeting is it really nalabye akafaananyi awo basically it wasn't a meeting it was Bobby Wine's elder brother called Ediawe yalina birthday era birthday bagitegekera ku Racers Bar Ebokoto Racers Bar eyo omukulu ndoza abeerawo waliwo omuyimbi bamuyita Pepper Daddy ya holdinga Pepper Daddy owa bebe cool mutabani wa bebe cool ya holdinga night ya ku Racers so birthday yali awo of course yali ya Eddie yawe mukulu wa Bobby yali alina okubaawo ku attendinga of course n'emikwano gya Eddie yawe mwe mwali Chameleone Wizo Pepper Daddy naye namulaba waawo so baje ne beemitinga ne beegwa mu kifuba oluvannyuma lw'okufunamu obutakkanya nga Kamiri amiddwa kaadi finally baddamu ne beegwako mu kifuba naye nga Kamiri yeebwalabwalamu omanyi omuntu akabwa akabbi Kamiri yadde esankabwa akabbi akabwa akabbi kati nga yeebwalabwala kwegamba abadde yakamusomera simayawo abeeyo akebekamu chance maya mwanyima kadi zammwe ebisibiki naye n'agwa ku musajja gwe bw'obeera gwe n'ogwa ku mulabe wo okola oti kati tugambe balabe na balabe Kamiri si balabe naye bazze nga baddawo so nga omanyi abayimbi ba Luganda era abamane basinka era bamala kwegamba kale katobe ekinavaayo kwekyo nga kye tunagenda nakyo tuteesezaako ekyo ekyokumitinga abantu omulitegeera Kamiliyoni yaani ku myaka emito olaba abantu tukuze ne tumutegeera omuntu olitegeera Kamiliyoni yaani ojja va mu nsasagge ezo nti Kamiri yayombye ne gundi Kamiri wano kino just take the name Chameleone to be a chameleon simple ekyo kyali Cindy ali mu Dubai Mudra ne Lady Kola from South Sudan. Wow. Naye wabaddewo obutali bumativu bannayuganda musosolamuko however abantu bano bazze basatu of course kwagireko ne bannamawulire nga Alani Cruz kutumiddeko ne Divosh wa celebrity track naye yabaddeko banaye bale kujja babaniriza naye ate enyaniriza eno yabaddemuko kye bayita okusosola kyekubiira omukyalo ono Lady Kola of course naye abeera muyimbi however she's coming from South Sudan neera sigala mukimu Filika sigala tuli ba neighbors naye ate nga invited of course kagala kweta teninga bana Uganda sisuubira ati wano waliwo South Sudanese abasinga bana Uganda obungi naye the way she was welcomed wakirabye otya kyensobola okwogera ku basindi Cindy Mudra ne Lady Kola okujja kwa wano mu Dubai nalabye nga batuuka ku airport Entebbe naye nalabye ekyabuzeemu ko nga nze bawelkaminze bulungi bano abayimbi ababiri abanene focus bagitadde nnyo ku katone bamulaga kati bambi mukazi wattu oli kyokka ate yabadde nga awerekeddeko bw'otunula Lady Kola oyo muyimbi we South Sudan munene munene weeri okitegeera kati kibanga onogamba Juliana
owe Uganda na mitingo balihana so balazenga bamuboddemu mu nyaniriza bobeda bamu ignoringa tebamufuddeko tekiraga kifaananyi kirungi eri artist ngoyo abera disappointed muli mu mutima kimunyiga tasobola kyogera tebamuconsidering she didn't feel at home like nga babaniriza bali tebamuwadde that much focus kumulaga nti tukuliko nawe wooli tukulabye clips ezabajjo ziraba bajja ziraba tetulina saidi oba balese bayimbi nti tubavumirira oba tubavumaganya mutunulire footage oyo she's someone yabadde standing out of nowhere mu bantu abangi nga ali isolated bano babadde bendera ne baba webimuli what I liked about her she just kept on smiling ngomuntu yenna ali well trained she smiled ngatenza namanya nasanyukidde nnyo enkola ya Alan Cruz yalaze maturity bwe bamuwadde akazindaalo okwogera nze nasanyukidde nnyo enkola ya Alan Cruz bamuwadde akazindaalo okuintroducinga abayimbi abo n'aba introducinga bonna na introducinga ne Lady Cora n'alaga nti muyimbi wa maanyi nnyo era muyimbi nnyo munene nnyo exactly so ekyo kizzaamu omuntu amaanyi era ekyo big up on yourself Alan Cruz walaze maturity kyakabi nnyo bwe tunagenda bwe tutyo maaso industry ejja kuba ekola ki tewali kusosola tewaliwo nnyo okusosola naye tulinze kivulu ekyo kibeeyo ffe tujja kubaayo tujja kwatendinga ndoza kigenda kubeera Abu Dhabi eyo wano mu Dubai tujja kwatendinga of course tulabe era tujja kukomawo tutule wano tubabuulire biki ebyabaddeyo tulabe performance z'abayimbi tulabe stage we bayimbidde tujja ba tubawa amawulire ago. That is it. Yes. Bannaye Speed Express Tours and Travel ina branch ziri bbiri wano UAE, Abu Dhabi, Dubai, mpozi Uganda ne waliyo branch ne Rwanda. Gwe wena ndiyagadde okubanga ate otambulako mu nsi ez'enjawulo okozesa Speed Express Tours and Travel gwe wena ali waneno mu UAE nenga wetazo kubanga ate okola visa change. However ekiriwo saawa eno banange system eri down mu all agencies si Speed yokka wabula wala wonna abaana bali mu kugenda mu overstay naye nga ate tekiva mu agencies wabula kiringa mu UAE abadde okukiwulirako ndoza mukimanyi omwana agenda akola visa change nenga gundi eri wansi so abaana bagenda mu overstay nga visas teziri approved nga tebaza approving nga tebaza confirming naye nga ate tekiri mu zino visa agencies mbo kiva ku bo wabula kiringa mu UAE kuvira ddala eri waggulu so n'olwensonga eyo gwe wenna obanga kikutuuseeko togamba nti ate kampani eno yansudde mu overstay ate nabawadde ssente baganye okuteekayo kyekyo ekiriwo lwakuba nti tetumanyi bumanya anateera mbajukiza aba Junisco Constructors and Good Finishers atenga company of course eri Uganda bakola ku bintu ebyokuzimba oba n'ebintu ebyekuusiza kuzimba gwe wenna wandiyagadde okubanga ate ozimbibwa ekizimbe kyo professional banga okozesa abantu abo enamba zaabwe zibeera nga ziyitawaawo osobola okubanga bacontactingako n'okubabuuzaako ebintu ebisingirako ddala awo anateera nembajukiza aba Brewster Coffee Obsession Academy atenga bayina branches ziri bbiri bayina Abu Dhabi main branch bayina ne wano UAE Dubai nateera ne Uganda gudo branch empya tuwenda kubanga ate tujibanjulya mangu ddala ne namba go wonna ali Uganda batasobodde kujja wane no gati kanvire ddala Uganda ndi prepared nga manyi coffee nga manyi ebintu bya coffee mbere nga zijja mu UAE nga ndi barista omulungi so mukwano genda masobedde ngo kosate aba Brewster Coffee Obsession Brewster Coffee Obsession Academy nateera mukasa services ngali awo deira gwe nandiyagadde okubanga ofuna akafo akalungi akawewe akakola ki akeddekende baba bagamba simanyi bagala kuumulamu ko nga twali kutataganya ate yita ku mukasa services nateera abanyiriza abakyala abakolako obulungi nnyo naffe ng'aba Nyondo Glim banange temwerabira kutuwagira tutunda ebizigo ebyakabi tetwerusa naye gwe wenna wene mbalabe wenna any skin disease tweyunefe aba Nyondo Glim tubeere nga ate tukolako obulambalamba tuna products endala zonna omwana oba oli ongandegadde okubanga ate onaaba ku kyogo ne weesusulako ba ne wejjako biri byonna byosinkana byotomera jangu tujja kuwa ekyogo ekyombizigo
tujja kuwa ekyogo eky'omazzi obeere ng'ebikaddala bulungi nnyo. Nate tusiba enviiri Nyondo wit ni kafulu nnyo mu kusiba enviiri kika kya nviiri kyonna ky'obeera oyagala gamba nga pencil dreads and everything. Naye ng'ate taseera namwe abaana bali mu biyumba abaana bagenda bagamba nti teze sobola kufulumayo tuli eno naye nga nandegadde okunyirako ndabike bulungi ng'oteekako buteesika message oba tukubeereko direct number zaffe ziri awo obeere ng'ate otuukako obulambalamba tubeere nga tukunyiriza tukulabisa bulungi tubeera n'ebiviiri abaana babeere bagala kusiba ku nviiri tebalina bye batuusaako nabyo tubeera nabyo so and other things kyowulira nti obadde okyagala tuba n'engoye ez'akabi ate nga tetuseera kubanga tuteesaganya ng'abannayuganda bannaffe so package y'Ennyondo Green y'ebizigo erimu ebintu eby'enjawulo gwena ndagadde okuba ng'omanyako ekisingako jangu obeere ng'ate otukontakitinga tukolere ku lususu naawe ogambe waawo ng'ate osingako naawe okitegedde naye nga tukyagenda dda mu maaso amawulire kati of course mu masu aga wiiki nateera tuyiseizeko mu entertainment tuyiseko mu politics nateera mbadde mukona mawulire ag'ennaku gamba nga Omoro Road waliwo accident eyaguddewo of course mu eyo week nateera abantu bafudde babadde bangi naye tusaba nti emyoyo gy'abagenzi ate Mukama agiramuze kisa nateera naabo abafiiriddwako abantu abo tusaba Mukama Katonda abagumye era bakiteeke mu bwongo bwabwe nti okufa kwa buli muntu era kwa buli omu just enjawulo ebeera eriwo nti ani asoseeyo so akabenje ako Gloria akabenje ako Stella yagala kwogera ku bintu bya nnaku nnyo naye nga abakafuniddemu obuzibu ng'obwokufa Omukama emyoyo gyabwe ekiramusa ekisa abasurvivinze n'ebisago tubasabira basuuke bulungi bave mu mbeera eyo kuba bya nnaku akabenje ako abantu abafiiriddemuko miramu gw'omanyi yenna akabenje ako kaguddewo nga babadde bagenda ku campaigns ezabadde Omoro nga balonda omubaka we Omoro agenda okuddira omugenzi Olanya mu bigere so abaana ababadde mu batambulira mu motoka ya Wish bagudde kabenje ndoza nawulyako nti omupiira gwayabika kwegamba emmotoka ne talantuka neva ku luguudo negenda nefuna akabenje era mwafiiramu on the spot mwafiiramu abantu babiri okuli nategerako erinnya erya Is waiswa Dennis weyiganga yali mwana wa Nope of course ne mubaamu ne mulala Kigundu ye yali kansala LC3 Kawempe ndoza Kawempe naye nalusulamu akaba mwalimu n'abalala nga Sharoni wa Bobby nafuna ebisago mwalimu Nusfa Nakato esawa ya leero ali ku oxygen mwalimu era omulala Dennis City flag bearer naye ali mu emisingo ndoza yamenyeka so bafuna akabenje ako ate ono simanya Amon BBS by the way munamawulire wa BBS yamenyeka bambi amagulu ensingo nayo nemenyeka ekifuba nekimenyeka mbeera mbi nnyo beetaaga saala nenga kyali mu ddwaliro empozi kyensobola okugamba kwogerako nti bwe waba kati engendo ngeze empanvu kiba kyetaaga maybe okuvuga nga kwegendereza n'okukebera emmotoka eri mu mbeera nnungi kubanga olugendo luba gyemutwale wala kubanga kati mutambulira mu bulabe oli asobola okujja emmotoka n'agikola ekikyamu oyinza okuba ogitutte mu galagi ne bamanya nti eno emmotoka egenda wano eno emmotoka y'abaana ba gundi mulina okwegendereza ne mulaba nti emmotoka esaanidde kuba bagamba omupiira gwe gwakola ki ate bw'otuna emmotoka olaba nti emmotoka yali mpya so n'okwepakira ennyo mu mmotoka tekiba kirungi naye nga abalina ebisago tubasabira Nusfa Nakato tukusabira ali ku oxygen omulenzi wa BBS Telefina Amos yes ne Sharon wa Bobby naye tumusabira then ne bali abafudde Mukama bw'ekiwumulo eky'emirembe kyensobola okwogerako bana okufa kuli buli wamu era ebiseera ebisinga mbagamba nti okufa tekukugwira ng'oli mawanga kyekyoka kubanga ne wano eno wetuli ssaawa eno wano ku Ddungu baana bangi balusuuliddemu akaba ate engeri yabadde accident waka waffe ate banene bo tebadde accident waliwo omwana recently yesuula kuva ku kizimbe eddo ebintu bitankana tebitegeeka bulungi
oyo Monica tebyategerekeka kusinzira ku gatambula tuba tuli awo then waliwo n'omuvubuka omulala yani amanya naye n'alusolya mwakaba waliwo bana Uganda then ne waliwo ne gundi ono Sophie naye yakafa Sophie naye aba yakafa ntulya ne Shamimu naye nakola ki naye nafa Shamim Latifa naye nafa naye nga tekimanyikiddwa nnyo kiki kise bantu baneeno tekimanyikiddwa nnyo kuleka oli bwe tuwulira mbu Yesu okuva kazimbe nawolokubadde naye bitankanwa mulimu abagamba nti ogwoyo omulambo mwana Yesu lakugundi si ye Monica si Monica gwe bagamba kuba n'omukyala waliwo omukyala recently gwe bakolako interview n'agamba nti video gye bamulaga eyo video abasinga twagifuna ey'omuwala eyeekasuka n'agwa wansi n'agamba oyo ye gwalaba si ye muganda we saani si Monica ate nga balaga kiraga nti poliisi ya wano Monica bamusanga mwe baali basula ne banne mu flat nga mwali nebimwogerako naye nga muki mufu naye nga babadde abeera nabo bonna bakola ki badduka bavaamu era poliisi yo ng'eraga nti bamujja mu flat we yali akola ki so si wali eri yakola bwo balaga nti abakunafa si Monica kasitegezo ye yali muntu muki mulala just bantu bakubiza talika yoyo nakiwuliddemuko then ono yate twade ku makungubagaga Sophie onaku regulo Sophie ono naye enfaye mukazi watu tusaki Mukama Katonda amulamuze ekisa era tusaba Mukama Katonda tusobozese oba asobozese bonna bana Uganda abali wanene okubanga ate omwana we mubiri gudde waka so embozi twajuulidde mukaawe omwana oyo kyaze kitya yadawulira obulumi olubuto mu kifuba nafu okutwalibwako mu ddwaliro ekyavudde mu mwana akola ki omukago gumugwamu so bye bigenda mu maaso ate wanene we tuli ku Ddungu ebadde Uganda byo bibaddeyo okufaanako kubaddeyo ne wana okubaddeyo naye lwaki abaana beyongedde okubanga bafa ku Ddungu however nze ndowooza anyway ku Ddungu wano ekisobola oleetera omuntu okufa sigenda gamba nti Rozet tolidde emmere ogenda fa abaana balina stress kituufu people are passing through a lot kyatagenda kujja kugambe nti munnange kino kyempitamu kino kyantuukako kati omuntu addeyo mu ka bed space koba mu ka partition wonna waasula obulumi ne bumuluma people don't know buli weeraliikirira ennyo okosa mutima that is it omutima gyoko mugukosa ogenda tuuka ekiseera nga newoonywa amazzi nekyoteeka mu lubuto tekituula ng'okisesema okitegeera abaana bangi ba agents batusiza ku baana ebintu biki bingi ng'omwana tagenda kugamba nti ndi mu overstay emyaka 2 ye aba yakakunnyonnyolako nti ndi mu 2 gwe ng'omugamba nze nno okutta ogwokuna ew'okugumira ne wamukola ki wamubula kati alaba nga ye alina ebizibu ate gwe olina bingi kati ew'okudda ne wamubula depression eyo etandika n'okukulaza nga toyagadde kola ki kulwala obanga notuse kulwala you're gonna lose appetite for food otandika okulowooza ennyo okitegere kiva mu kulowooza nkosa bulamu ogenda kufa nti ogenda ba so stressed tomanyi kyakuzaako kimanyi newezirukira ku poliisi yawano tekusiiba nga weetutteyo poliisi yawano tekwata nga oyagala bakwate n'obagamba okukusiba nti bakuzza ewaka it will cost time fine bakusiba emyezi 3 mukaaga odde ewaka but tebajja kuzaayo n'abaana abamu babateeka mu kkomero oli n'amala omwaka nga neewabwe teyaddayo n'omalako contract okudda ewaka nga bagamba gundi eyo taddanga Uganda naye nga gwe wakoma manya nti poliisi ekoze ki emukutte so abaana baffe ebintu ebyo ebya depression nettira ddala nze mbabuulira nze ndi omu ku nsonga ezo ndowooza yali agenda okugamba nti kiganye kanette but buli wootuukaawo n'ogamba kanjogereko ne gundi obulamu buddawa engulu nze ensonga eyo kituufu eya depression kituufu nnyo depression zitira ddala abantu naye kyenyiza okwagala mpozi okubuliramu ku bannayuganda abali ku byeyo ne bwobanga oli waka bwobanga oyinamu kasente obanga oyinamu omulimu gwokola taking a time ogende weekebezeeko ku health status yo so tuleme kulinda kulwala nti owuliddemu omusujja olyokogende mu ddwaliro tetumira wano ddagala lya musujja omira panali nti yes nti oleme kulinda kwewuliramu kantuntu ogambe nti nno ngenze ki ngenze mu ddwaliro ngenze ku muddwaliro kwekebeza so bw'obanga healthy yeyina okusooka mu byonna kubanga sente zino zetumenyekera sente zetukola ebitubeeze eno tuzikola nga tuli balamu kituufu so
bwe mubanga mufuna obudde mugende mu ddwaliro mwekebezeeko ku bulamu bwammwe omusaayi emitima kwegamba olabe wawo oyimiridde sukaali bingi ebita abaana abamu bati ogenda mu malwaliro ago okwekebeza reason being tebalina bikola ki byogera ate be baana abasinga oyita mu ki mu mbeera eyo jjukira wano oba tolina byogera eddagala n'eri omusujja baliguza ddiramu ebibiri ogenda gamba oti omwana gwe eddagala lyaddiramu bibiri ng'amaze weeks bbiri talaba nga kuddiramu ataano. Kati bwe tutunuulira ng'ono omulenzi eyafiiridde mu buliri omulenzi abadde mu kampani abadde mu kampani era bane bagamba nti babadde bamulinda bamuzuukusa agende ku mulimu nga kaweddemu dda. Kati kampani ezo zigaba insurance eyo kwegamba sente nze for example nali nina obuzibu bwange ku sikini yange nengenda mu ddwaliro okunkebera naye nkukakasa nti banzijjako omusayi ne bakebera buli kimu banzijjako ddira mu 10 zokka anti medical insurance ya company. Yes, chengezako kuga nti company ezo zituwa insurance bofuna time ogenda ne wekebezaako okitegeera. Kati ku bantu ng'aba balina okusobola botunulya nono omuwala nga ye Sophie eyafudde naye abadde alaga nti akola abadde alina company emu gy'abadde akoleramu. Kati Sophie alwadde ennaku bbiri naye at least kyetugezako gamba nti okebera before nawe batoli mulwadde weekebezeeko ebisinga okuwangaza bano abasajja abazungu bawalabu baki bafa nnyo ku bulamu bwabwe tebava mu malwaliro newe yeekoona kagera addukayo ngogyeko n'okwekoona abeera mulamu n'agamba nina okugenda okulaba dokita okitegeera so muno tulinamu bannayuganda abasawo anti kati munaye bamukwata anti kati nga yabadde akebeera Sophie pressure ye erietya kitegeera asobola okikola ti yayina ebipapula tugeze nti fitness trainer ayina empapula ezo ezimukkiriza okukeberako okitegeera naye kitwale nti nze kindi bubeezi mutwe Gloria waabwe nkimanyi bumanyi nga nze ne ngamba kakebereko Rozet munaga ofiira mu mikono gyange basiba ye Dubai era bwe kiri so naye basically bannaffe abo tusabe Mukama abawumuze mirembe naffe abakyaliwo tumanye ekyokukola kwegaba si kirungi kufiirwa bulamu bwo nga oli ku kyeyo si kirungi kibi nnyo tulina ebigendererwa ebyatuleeta eno ngati ne family yaffe tulindiridde okuddamu okutulako nga tuli basanyufu ne family yo kukuzzayo ng'odiddeyo mu mugugu okuddayo mu bokisi eyo gye bakuddizaayo eno Mukama akuyambe kale n'omubiri gwe guddeyo naye eriyo abaana baziikiddwa waneno bangi nga ne family tezibakubyeko liiso oluvannyuma tusabe Mukama family z'abo abantu azigumye naye abagenzi abawe ekyumula eky'emirembe amiina neyanziza nnyo oba tweyanziza nnyo Gloria obale kubeera naffe mu ate amasu ga wiiki nako olwaleero Roni mufuna mpola ndinasinza okukwata alubaabu naawe webale nnyo okubeerawo mu studio nako olwaleero bale nnyo balire ddala namwe badde bali mu kulaba abali ku Nyondo Media namwe tubibaza byansuso mwebale nnyo mwebalire ddala nga bulijjo enzo Nyondo Rozet era nga programu yaffe olwa tugiwunzise amasu mu wiiki kansubire nti mwina ekyokuyiga kyemufunyeemu tekigenda kukoma lwaleero of course mu buli wiiki tujja kuba nga tujja ate n'agagana bagatambuddemu abantu basinga babeera bize eyo ku mirimu gyabwe nga kizibu kyagenda ku social media kukebera ki ekyabaddewo kyekiri e Uganda naye kati ate ffe tukibanguyiririzaamu nti mumenyamenyamuko munabeereyo nga ali updated omanyi kiba kirungi omuntu okubanga oli updated ne buli obeera tumanyi kigenda mu maaso tona kyomanyi obeera ng'omuntu wemabega ddala nnyo eyo era kibeera kibi so n'olw'ensonga eyo programu eno Nyondo yasaze okuba nga tegiteekamu essente birenge batusibwako buli a day in a week tweyanziza nnyo tweyanze nga wiki ate abadde ku kamera nga bulijjo musiibe bulungi mubeere bulungi atakumira mpeera batukumire babaye okuzimba kya buvunaanyizibwa naye ozimbye otya kangwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri bazimba kalina ez'ebyuma hollow sections nga kwotadde ne I-beams oyagala plani z'ebizimbe plumbing okuwayalinga amasannyalaze okukolera compound
finishing wa mayumba, interior designing ez'omulembe, so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula, ezitawunya, ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero, emizikiti, amalwaliro, amakanisa, amakampuni n'amaka, mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex, omwaliriro ogwokubiri, edduuka eryokubiri Rubaga Kabusu Road, opposite Tavern Woods. Oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project. Bana Uganda bannaffe abawangalira ku Ddungu ffe abanyondo gilimu twabalawozezaako mikwano ebisere bisinga buli obeere waffe e Uganda obako n'ebintu by'omissinga songa obanga ovuddeyo ng'oli wano ku Ddungu n'olw'ensonga eyo twasaze okubanga ate tugogola ensusu zammwe eri abaana abalina embalabe abalina of course skin disease ez'enjawulo twasaze okubanga ate tuzigogola nga tukozesa ekizigo ekya Nyondo gilimu. Tulina package yaffe nyingi era ebintu byetunda bingi nnyo naye nga gwe naagala okubanga ojjanjaba olususu obeere ng'olabika bulungi nnyo ndoza naffe mutulaba tetulina mbalabe tetulina zino zi black spots olaba omuntu yenna ng'akwehedde products nga ziri mu kagundi kaneeno omanyirawo nti oli ku kituufu yeno package yaffe yeno packing bag yaffe ya Nyondo gilimu. Ngenda kutandika kugwe mukwano ayina embalabe obanga oyina black spots mu face yo ngenda kutandika n'akazigo kaneeno era ojja kalaba mu package yo gwe wenna ayina embalabe kano nga bw'okalaba okakwata ng'ogenda okwebaka n'okeesiiga bulungi nnyo mu face ne weebaka bulungi nnyo. Okera ku makya ng'ozikusa okukola emirimu gyo genda mu kinaabiro ogende sabbuuni ono sabbuuni naye wa lususu sabbuuni ono mukwate omunabe mu face bulungi nnyo otukulire ddala ddala obeere nga tolina mukali kamwenyereketa mu face yo bw'omala kwata ekyovu kya sabbuuni okikube muneeno mu ngalo okikubemu mu face mwonna kitaanye okirekemu seconds nga 30 kijja kuba kikaliddemu nate era ddayo okwate amazzi ameereere naaba mu face eno ebyovu byonna biggwemu owulye nti skin ekoze eki terina muwadde kaseerera owulye nti kituufu otukudde then genda okwata ekizigo kyo kineeno bw'oba okwata ekizigo kino bannange tumanyi ngeri yakwesiga mu bizigo abantu abasinga abawala abasinga abasala abasinga bw'okwata ebizigo bino gwobeera orushinga kuteeka mu face okusinga ddala n'okusooka naye bw'okwata ekizigo kino nga bw'okiraba kikwate bulungi nnyo kikwatemu munda teeka ku ngalo weesiige emikono bw'omala okwesiiga emikono bulungi nnyo weesiige ebigere bw'omala okwesiga bulungi ebigere muno mwonna siigamu bw'omala okusigamu mwonna ebizigo ebisigalamu bikwate muno mu face olyoke weeyiseemu mwewale nnyo okukwata ebizigo direct n'obiteeka mu face n'oteeka mu face nedda soka weesiige ewala wonna tekikwetaagisa kuteeka bizigo bingi mu face ebizigo ebira bisigalidde muneeno mu ngalo byobeera okosa okuteeka mu face yo face ejja kulabika bulungi nnyo ejja kushininga ejja kushanana obeere nga mubutuufu oli muwoomu okulabako nga tuvudde awo ku kyekizigo Bwena nabategedde ojja kujja ombuuze nze sigaana kunyumira muntu sokujja mu inbox yange ng'oyita ku namba y'essimu eri 0775 subhanallah oyita ku 052 4680778 era obeere nga ombuuza kyonna kiwandiyagadde okubanga obuuza kaneno mukalaba kino kyogo kya mazzi kwata ekyogo kino nokwatako kitono kiteeke mazzi go nga gannyuguga osobola okukikyusuza mu mazzi
enkeera ku makya n'okyeyira oba n'okyeyira kawungeezi naye nga mu mazzi ganyuguga. Kino kyekyogo eky'omu mazzi. Then tulinawo n'ekyogo eky'omu bizigo kye kino. Tekisosoola, tekiboola bizigo ki byonna osobola okuddira Nyondo girimu wono gwe weesiiga n'otegamu kino ekyogo kyo kya mukisa tekirina buzibu oteekamu. Tekisosoola. So ne tubirawo ne kana ate akokukyalira ensiko. Yes, kana akokukyalira ensiko kalimu eddagala ery'enjawulo mukwano gwandaba. Eri abaana abagamba nti nze munnange olaba waneeno nti ente esobola okukyukirayo. Simanya bupusi busobola okuzanyirayo. Simanya tractor ekyukirayo. So ebintu ng'ebyo mu byewale. Enjogera eyo gyewale abakyala ffe tulina okwefaako mazima ddala n'ofuna boyfriend wo naye nga mu butuufu wawuukuuka ffe tulina okwerabira ffe tulina okwezza bujja omukyala oyinza okuba nga wazaala munange bw'ozaala sitosigala kyekimu okitegeera so olina okwezza n'oweebumbabumba mpolampola. Akantu kano nga bw'okalaba kalina emigaso gyako giri egyo giri esatu sijja kutya kugyogera ndi mukyala ate ndi muntu mukulu. Yes, akantu kano kalaba kakukyalira nsiko kawanvuya naye okakozesa otya okumalayo ejo emigaso esatu egikalimu. Kwata ono olive oil otabulemu katono ku omubisi gw'enjuki okwate powder ono omuteekemuuko. So okwata ebintu ebyo kwata kikole kale sika. Okay, so bw'obanga osika mukwano gwe n'atulaba osigako ne ku ku party ono sigako around so ne kikuyamba okuba nti no sigako munda ne kikuyamba okuba nti no oyina engeri gy'ofundamu kubanga muno mulimu mufunza mulimu muwomya of course n'okubanga ate osika n'okola ki n'owanvuyira ddala. So tubeere bakyala ab'obuvunaanyizibwa tuleme kubanga tulabika bulungi oli awo olina figa olabika bulungi wakula bulungi nnyo naye ng'ate omusajja watuukayo takomawo kiri lwakuba nti okola ki teweefaako. Then nja kusembayo kaneeno newakuba tulina ebirala bisibireese waneeno kaneeno okasala lubuto mwana wa taata akwata empeekezo bbiri zikoone ziteeke ku mazzi agabuguma nnywa ekinaddirira tombulira naye nga wobeera nga oli muntu kayambako okwoza mu lubuto. By the way nanga batalina mbuto nnene abantu basinga bamanyi muno ka mbuto nnene nobeera nga oli muntu kati ngazi nga singa tino boyino olubuto nange by the way nkanywa nkonayo kamu nentekako mu mazzi olwolumu just n'ofulumya ebikyafu mu lubuto. Olina engeri gy'owulira ng'owewuse oba ng'otowolokose ng'ofulumiza ebikyafu mu lubuto just ekikalimu kiri ekintu kimu ti ogenda nnyo emanju kati bano bandi mu bed space manye ganyo okwogera amazima oba emanju oyo boyina kolaki so kofune wantu wolowooza nti wajja kubeera favorable for you okakozesa obeere nga ate weetaya bulungi nnyo okubanga kutwala emanju several times Julia ayinza okubuulira ekyamutuuseeko kaakati byebyo. Then tulina n'ebiviiri tulina engoye ez'enjawulo tulina products endala nnyingi nnyo. Tulina obutiiti obutiiti buno abasinga bagamba nti bw'abaana abantu bano basima bandi ba business lady naye n'abakyala bafumbo babwesiba so bulina engeri gye bulabisa obulungi mu kiwato bushepinga n'ekiwato however so n'ebirala bingi nnyo tusiba enviiri buli kika kya nviiri kyonna kyobeera oyagala tukwa deliveries mu bitundu ebyenjawulo Alain Abu Dhabi Sharjah oba oli tudaba era nga tuli mu nteekateeka z'okubanga ate namwe abali mu nsi endala gamba ng'abaana bali Saudi baagala products bangi tulina enteekateeka y'okubanga namwe tusobola okukola ki okubatuusaako products zino eno. Then ne Uganda ye wali branch yaffe enkulu era ng'esangibwa Nyanama gwe nawina ng'oli Uganda waliwo bagamba nti ffe tuli Uganda bannanga ate katukakikola tutya Uganda Nyanama enamba y'essimu eri 0775 15 08 11 oba 0 Musavutano mukaga 1508 11 kubako direct oba owereza ka message oberenga ate osinkana omukyalo oyo mukugu nnyo mu byensusu aberenga ate akujjenjaba ne mu byakaviiri mukugu nnyo byakwambaza mukugu nnyo makeup mukugu nnyo so mweyunire mwabali e Uganda products zino zona zina banange mudebujja nenga tuyanza mwe n'abatwagira tu supporting abagula products za Nyondo Glim abagenda ku Nyondo Media ne muna betukola ne following ne subscribing mukola kyamanyi yenze Nyondo Rozet iranga mbaweza ngasida ku Nyondo Media tubagala nnyo mwebale nnyo mubeere bulungi.